Yes, Sakumega Media Call tugamba nti nobera ngo subscribinga, likinga, tobere ngo sharinga. Akayimba okuva ewa Rema Namakula ngonze kafulumya nako lwaleero era nga nkomye okalaba kabadde views emitwalo 2.12 kadduka ku speed ya kika kyagulu kagoba gundi kayimba ka mukulu akali mu Grammys haibako okakuba sikakuba kali ne emitwalo 22 gimme that kati kano ka lunaku lumu kali emitwalo 2 kitegeeza speed kwe kaddukira mu nnaku nga 5 kagenda baka kawawanyiza. For what I know this week I know better trending in whole why ngonze kuba audio tubadde tetugirina wafulumiza audio ne video. Okay. So wenkalabye ngonze botunulira ngonze mwabadde fena badde bagobera life ya Rema n'ebintu ebibaddewo recently ekibozibozi ku social media tataddeyo Kenzo tamuwanise tagenzeeko ku kivulu kye talina wonna wamulagidde gundi nti abamuwadde talina wamutadde kakati bwafulumya akayimba ngonze kitegeeza nti agondedde amateeka g'omwami we tonna kitegeera kitegeeza nti agondedde amaanyi g'omwami era agenda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kitegeeza nti agondedde amaanyi g'omwami era agenda kukola ekyo kyonna ekinaakuuma obufumbo bwabwe nga butebennyumyako nabaawo nga bagamba nti omukulu ate amaze n'agondera Kenzo. Nedda kuba nina video gye nalabye awo back in time that was in 2015 mukulu ono olulimi luliko omukisa. You can ask me why. Video eno olw'okutya copyright siyinza giteekawo wano ng'agamba nti I pray that Kenzo awangula ku Grammy. Awa ku Grammys ngayogera mu ddoboozi ne mukamwa nga kijja mu kamwa ke. Ne Kenzo nagamba ekirooto kyange kyakubeera nti nominating bako. That's why that means those abatulako ne bakiyongerako oba ne bakirowooza nga abaagala nabo ate nga bali mu career yemu balina ebintu byabayayanira okwachivinga mu bulamu ate kati oli yali mwagalwa we nga kitegeeza nti amwagaliza kikola kisinga mu bulamu. That's why yavayo n'akola statement eyo nga bwe yagikola. Ne kakati bw'otuulira kana akayimba ngonzo kayingira munda ddala byonna ebizze byeyoleka biraga bulazi nti omwana yagonda. Yasooka kukola ki kyewalabirako mbw agonze? Bwe yagenda omwami bwe yafiirwa Kenzo yatuma gundi n'atalinyayo n'atuma mubaka namulondo Evelyn. Okitegeera kitegeeza nti agonze obutalaga baawaali waali current nti ayingira mu nsonga eza ex we. Yalaga nti alumirirwa wamu naye n'asindikayo omwana then n'asindikayo ne representative. But for what I like the most yafuba n'abanga apostinga ku Monday kivulo teyagipostinga naye ebintu mu bubi yabeerawo mu bubi embeera y'obubi togiteeka mu bintu byabyo era n'omwami tayinza kitwala personal like ng'omuntu wawulira bebe nti omwana yali agala abeerenga tiwa savage. Bebe yali ayagala mbu mufuula tiwa savage naye neye n'asalaga akayimbira emikolo naye omwami bebe yalumwa ndaba talina kye yasalwa ono abeere eno naye abeere eno kasi amala nkugambye ezo statement zonna ze yakola. Bebe alabika yali ayagala nassuka ku music. That is my opinion, simanyi muyamu naye okusinziira Bebe engeri gye yali akivugamu. Gwekimanyi nti Kenzo yakuba akayimba ogenda kunzisa kalina ow'omukulu gye kaali kagenda. Naye waki mubisomera nnyo mu bbaluwa? Si kubisomera mu bbaluwa anti era okusomera ebintu mu bbaluwa kye kitufuula abantu ab'enjawulo. Okitegeera ogenda kunzisa Rema Namakula yali ali mu Gagamel nga Gravity gundi Eddy Kenzo agezaako okuperereza omwana naye ngeri y'obubaka obukambwe by the way mwana gwo ngenda kunzisa nze oganya okundeka nga tokimanya oliko poliisi. Gagamero ye yali poliisi
ate omukulu yalina kubra nga wakusukula ayinza okuba n'obuuka mu bbanga nga tena bakiyita kulongoola okitegeera kakati era misunderstandings za Eddy Kenzo ne Bebe Cool ezamala akabanga nga waliwo obukuubagano mbu bwava ku mwana ono Rema Namakula era Kenzo yemu kubaamu paazo mujja mu gagameero that's why mukulu akola statement n'agamba tamanyi kye nali mwagaliza senga saawa zino ali ku mutindo gwe gumu ne batiwa Savage senga ali international biki naye nze okusinziira ku nze buli omu alina endowooza ye n'okusoma ebintu nga byali bitambula abaagobereranga embeera ebiseera omukulu alabika yali ayagala kufuuka ayagala kusosonkola ddondi naye ng'agundi ayinza okikkiriza maama keeki mamizu anti mamizu mukambwe ayinza obutakikkiriza olaba yanoba yali takomawo agenze mwana n'akaaba n'akola vidiyo mbu nga yeesaza akambe atadde kilo z'omunnyo zine bukyova oteekamu guno omunnyo ogufumba ng'enva ziteekamu kisula baali tebapromotinga musiki ng'asekula nsekule baali tebapromotinga musiki kyali kituufu kuba abantu bedda baali creative kubanga ekimunobeza kyali ki kuba bw'otunuulira ensonga kyali abantu bano obufumbo seba abantu baba n'obugulumbo bwabwe nze okusinziira mu ntula gye natunuuliramu ebintu ebyo obukuubagano obwaliwo wakati wa Bebe Cool Bobi Wine abasajja abo bazanyanga politics wa music atagambika lwaki omukyala bwe yakomawo bakuba megatune kasepiki awujja kasepiki ka munene lwaki agenze gwekibateeseteese kuba kati ebiseera twalina muze nga zowena lwaki tonteeka ku minzaani moze nabo baali bayisaawo music jukwira bwe wayimbanga ku sage ku mbeera eyaliwo eyazuwe na biki baana baali bapya mu industry nga balina okuteekawo nabo kuumira erinnya lyabwe nga lyogerwako buli wamu okompitinga n'abaana abasajja wali olina okwazikayokko ku methods zaabwe ze bakozesa okupromotinga n'okwekuumira mawulire era ebyo byonna ezo ensonga zonna ezaali osimanyi zuwe nasimanyi biki okitegeera zaali ensonga za kupromotinga music ekyo nze nkikuonamu sitampu era nkikkiriza era olwagenze ne bajja ne bakuba kasepiki byonna olwaba ddala nga byali biteeketeeke kasepiki olwagga omukulu n'akola lonki sente ne baziyoola ne bazirya buli wakola ayoola so Bebe kati bakolagana ne gundi ne Eddy Kenzo kuba namulabyeko mu bantu abasooka okubeera nti bawanika Eddy Kenzo ekivulu kye Bebe yalimu bwe yamala n'aperforminga bulungi ate bwe yamaze ku pate eyakoleddwa Kenzo n'abanga asanyusa bannamawulire n'atabasasula wadde n'olwataano Bebe yabaddeyo 2 years back nalaba reconciliation wakati w'abaana abakulu ababiri olw'okumala ebbanga nga bakuubagana kiri kyembanyonnyodde kyekyo kati gwe bwe bakubuuza nti ensonga ya Eddy Kenzo ne Bebe Cool obukuubagano bwabwe bwavaawo osobola okunnyonnyola luti anti kuba mbu Bebe yalaba Kenzo yalinga alemedde nnyo koona omwana nga Bebe we yagala yali amwagaliza kirala ye yalowooza nti obufumbo bugenda mulemesa bugenda muttira kariya ye teyali mufumbo ye yali alowooza ebbanga abo ba Bebe Cool bayingira relationship mu myaka emito ddala okusinkana bamamizu bo kyaba affectingira obeera n'omuntu ng'omuyinako ebbuba nga toyagala na bamukwana okimanyi ekyo omuntu bw'omubeerako n'ebbuba nga toyagala bamukwana nga opposite gender kiba kitegeeza ki saa nnyo mikwano gyange gibenga mirungirungi ebyo okulungiwalungiwa byesitategeera bannaye emikwano egirungi wegenda nkusabe ku suukulubani kuukulu ate otandika okukola otya nkukone ku nnyolo bwengira bwendi abaana engeri gye bayisaawo mikwano gyabwe ensangi banyirira ennaku zino abantu bakyazalira ddala ku baana babi bantu ababi babazaala ensi yeeyubula ogenda nolaba akaana ate kati obwana obuto bwayiza okwetuninga ensi yeeyubula sumino buti yonna n'agiwanika n'olabira ddala ng'omwana ali ku mulamu akaana okalaba mu siniya 3 nga byekeekola byennyini mutuuka eri mu bunekasoka kakukumbi abaana bajja tusibya nze nkubuulira abaana bagenda sibya abasajja wano kuba omwana owa siniya 3 kati balina engeri gyawanika ennyulu amanyo gitambuza va ku bikazi byedde ebyajagiranga obujagizi abaana okimanyi n'entambula bagira bakolamu gundi era nze era ekiri mu masomero ga secondary eyo
kifumba mutiku akaana kagenda ne kambala olusikaati bulaga ebbeere lye ne kasooka kasiba ebbere ne kalipika kakati ne kagattamu entambula kagenda consultinga wa musomesa yina n'omulaba nga amayindo gagaziye wotawogera mu nsonga z'ekiriri kagirashi abanga splash n'ogamba bannange tuli ku ki so abaana beetuuninga bulungi tebakyazaala nnyo bakazi babi nedda n'abasajja bano obalaba abasajja beemudde omusajja tagenda zaala mukazi mubi anti bwebuzi oba ye ensonga lwaki kaakati wazzeewo okweyubula kuno abasajja sebo tebazaalira nayagadde abaana ab'okumutimbagano toteekayo omwana we ne batamuvuma bubi kati olaba gundi kati ababi batono Juliana tojjala mwana we Juliana I predict mulungi naye tojja mulaba abantu bano ababeera ku social media agira bwali mwana mulungi naye maama amayindo omulaba ne balyoka bamufaananya buli kintu emimwa gimulinga amalebe n'ogamba kiki aliisoli oli aliringa eryawire mukaada batandika omujwetekajwetekako ebintu ebitategeera okweka omwana wo nakula nga tebamumanyi nnyo tabeera mumawuliriprivacy ekikulu era Grace Khan eyo yakoze ensobi kubanga akati Grace Khan kye yakoze omuwagizi yabadde amufuuwa ssente n'amwesikamu naye Grace Khan yagenda beera Grace Khan mukambwe ate kakakozesa ebiragalalagala kyalabika kalina obusungu obw'ettumbiizi kyekyo ekyakakubya microphone Jovan Luzinda balina so gye baize kamwesunguusa okakana akakonye gundi baabo bagadde okwambalagana ekyali backstage okimanyi ekivulu ekyo nakiriko natambuliranga nnyo ne The New Eagles ebiseera ebyo jjukira kakati alina obusungu obw'ettumbiizi omwana namuba microphone wano n'amwogoloza emimwa negizimbaga era obakumulabako wandikize to definition nti abantu babijja naye naaba n'omuntu n'okubijja nagwo olumu guba musango obijja Katonda oyima tayagala bantu nedda omuntu omubi tolina moral authority kubijja nnyo bwotyo naddala ate ekitonde ekikazi obijja ki naye n'abaana bayize osanga ekiwala kibiibibi tekitetegira naye muganda wange nga kyetuninga kinyirira kirina figa kyemodola bulungi kyeraga ebyana ebyo sebu biba bizibu noboba otandise kiperereza kikwana ate kati biyina kimu kati gogenda nojja n'okikwana kyo kiyina mentality eri kirowoozo oyagala kimanyiira kyokka ate nga kibigudde bulungi nawe ng'oyagala kuyitamu olabe nti ekyana kino ekyekoza kiti obulungi buli munda kinyiga mapeesa ki obulungi bwa feesi bwonna bwadduka ne budde eno mu mabatakosi buli luddawa ozege naye bigira bikuba igino okitambulira omwaka naye nga congratulations Rema Namakula bali kubeera nti buli kaseera atuwaayo obuyimba obunyuma ate obuyimba ziba hit yagonda kati waali okugondera amateeka g'omusajja naye gundi afuze bulungi omuwala wuliriza abakazi bonna beetaaga abasajja baganda bano abafuga basebunya mbu Dokita Hamza alina ekipande ky'amateeka kwatambuliza ekyati Rema Namakula abadde tayinza butafulumya luyimba ngonze era amugamba nti kino ayogera ekigambo eki kimutaddamu naye n'abantu bano obalaba naye nati abantu bano balina ettima especially abakazi kati bo kye basabirira akagalo ke bafuuyirira Rema ave waamuza naye kati neneebuuza waana ave waamuza tebasobola gundi agenda kukwagala amuza seekamuza atayawa abaana edduwa bayita batyeyo eri lubala nnyoso etuukira ddala ku kinyusi kuba omwana Dokita Hamza yayita mu procedures entuufu n'asanyusa abaana abazadde baale ate ng'omuwala yenna okitegeera procedures bwaziyitamu entuufu kyakubiri abantu bano baagalana omukwano gwa ddala si gwa kufeekinga kakati mwe abalinze simanyi baawukane simanyi mufuuyirira kagalo mujja fuuyirira akagalo paka bwe kanaasannyalala naye bano bali bombi butoola era ekyongedde okukakasa akayimba ŋŋonze gwe genda okawulirize ojja kukakasa amakulu yamuganda ogenda mu kivulu n'agondamugamba toziika n'amugamba omukulu tomuwa drop n'agonda agonda kubona omwami ono omukyala alina kugondera mwami we mu bufumbo eyamuweesa ekitiibwa ewaabwe mwe kennyini mu abandyogeredde Rema nti yadibira ku lujja
era for instance baba kwawukana ne Kenzo Rema nasigalawo nga nakyeyombekedde era omugambo gwanditokomose kakati mugutokomola simanyi mulinda lwe bali awukana abakakasiza nti yagonda amateeka gonna ne bwe kuba kuliisa mwami n'amusiba kabibu mu bulago byonna agenda bikola yagonda kale kumega tonikoli tugamba nti nobeera gusubscribinga likinga tobere ngusharinga akayimba mukanoonyeeko bakayita ngonze yakayimbidde bawe Dr. Hamza Sebunya era nga tubaagaliza ofumba obulungi tubaagaliza okubeera nti bongera bazaalayo abaana ebirala twagala ddenzi kati ne Kenzo ofuna bwofunye ono mute ono yamaze okubeera nti agondera amateeka Kenzo bw'onaayita mu mateeka seekage yakugamba naawe tujja kukukooneramu kale katubalekere Kabogoza obusomi w'edduwa abeere nga banyonnyola biki byakola abeere nga mukubira ku ssimu genda beera nti abayamba ku bizibu ebyenjawulo musebe bulungi mweraba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.